ko jako akawuwo. Kati bw'ova eno yongeza ekintu nga tumaze consultinga ku bakasitoma awo wetuvirayo naffe okujja okulwanirira abasaabaze. Wakati nga bannayuganda bali mu kusoberwa olw'ebbeeyi y'ebintu kumpi byonna ebikozesebwa okubeera waggulu, kati abamu kye basazeewo kwe kutandika buli omu okuseera ekyo kyatunda okusobola okulaba nga yeeyimirizaawo n'abamu okusigala mu mirimu. Mu mbeera eno n'abakola mu ntambula y'olukale bwe basinzidde okutegeeza nga nabo bagenda okwongeza ebisale. Abasaabaze tebalabika ate bwe babalabise balayisi ate amafuta ga bbeeyi nnyo. Wano wetusinzidde okusalawo okwogerako n'ekibiina ekigatta abasaabaze ekya Passengers Association of Uganda batubuulire bo ki kye bazzaako singa ab'entambula y'olukale bongeza ebisale. Mulasa Julius ssentebe wa Passengers Association of Uganda agamba nti kino bo ng'abakulira abasaabaze tekibeewuunyisa kubanga abakulu ne balinnyisa ebisale gamba nga mu nnaku enkulu n'awalala obudde we buggwako ate tebabizaayo. Ekituufu kiri nti bannaffe bakama baffe abo era ne wetutuuse kugamba nti tuvaayo kwogerako batuyisa bubi ebbanga lyonna. Emiwendo tebasooka kufuna kiri mu ggwanga nti embeera eyimiridde etya. We babadde batwalira 3 mu nnaku enkulu batwalirawo 4.5 okusinziira ku bwetaavu bw'abasaabaze. Ate wegiddayo okukakana ogambe nti tuzeeyo mu nnaku eza bulijjo tegiddayo ku 3. Wabula Murasa agamba nti bayise olukiiko lw'abasaabaze kyokka n'asaba gavumenti okuyingira mu nsonga eno okusobola okutaasa ku muntu owa wansi. Twayise olukiiko ne bannaffe abasaabaze bonna tulabe nga tuyogera ku nsonga eno, naye nga okusookera ddala tukuba omulanga eri bannaffe abatutwala oba abatransportinga, abatakisi, ababodaboda, bonna tubakubira omulanga nti bannaye si mmwe mokka abanyigirizibwa, ffenna tunyigirizibwa. Kale ekyokwongeza emiwendo tekijja kubayamba ate ffe kitunyiga. Abakulira abasaabaze bagamba nti abakulira entambula mu biwayi byabwe kye bandibadde balina okusooka okukola kwe kusooka okwebuuza ku bo ng'abatwala abasaabaze naye ate bakibuusizza amaaso. Okwo kusoomoozebwa kw'amaanyi eri bo era nze ndowooza tebasooka kufuna ndowooza zaffe kyekyandibadde kisookerwako oba kkubo nga ffe abasaabaze nti ekkubo erisookerwako lyennyini ffe bakiraaya nti baabwe abababeezaawo naye bayina otwinvolovinga mu decision. Si yeyo kayokka eguddewo essaawa eno nti amafuta bagongezza, wabula ne mu biseera byennyini ebya ennaku enkulu bo baali bayongeza dda. Hasani Matovu Luswata nga naye memba wa Passengers Association of Uganda agamba nti singa embeera enegenda mu maaso bweti bakukunga abasaabaze okulaga obutali bumativu wabula mu mirembe. Embeera eno webeesigadde ng'eri bweti nga mukulu munaye yagambye bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Awo tuba tugenda kukubiriza bonna bakasitoma baabo abatusaabaza twekalakaase tekewo embeera obukwekalakaasa mu mirembe tulole okulanga embeera ekkakkana. Okusinziira ku masundiro g'amafuta ag'enjawulo mu ggwanga lyattu, petro agula wakati w'5,000 mu 5 n'akakaaga ate dizero wakati w'4,500 ne'5,500. Atusaane gavumenti naye eveeyo legiretinge ku bisale. Omuntu ajja kugamba mbu batambulira 5,000 olugendo lw'emitwalo 3 ne balongeza paka ku 5,000 ate bwe bongeza tebiziddayo zisigala zikyali waggulu nnyo. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Amafuta geeyongedde naye abasaabaze kulanga bongedde emisiri gye batukolera kiba kizibu, naye nga gavumenti olwetulaba nti naffe abaana ba booda tulina tubyetwetaaga nga tulina famire kitwanjula asizaffe babosi bagana ssente